Nesimye okuba nti obadde olindiridde program yaffe eno nange maishara mu Queen Mother era ng'eno program Unveil Your Love. Program eno nali nagikola dda Mukama ayina engeri gy'akolamu ebintu bye era ebintu bya Katonda byewuunyisa nti omwami Muwala we yakyala ewange nabakolamu program era nga nsuubira nti njaggira galomo ku mukutu gwange guno. Program Unveil Your Love kati ogenda kubanga ogiraba era nga twatandika n'okukyala. By the way nga sinaba kwerabira nja kusaba ku FATIE ne mwami Abdul Matovu mbakyazeeko mu programu yaffe eno Unveil Your Love musobole otusabukulirira omukwano gwammwe. Nze nno munnange nja kikola omulanga munaaba nga musobodde okumpa obudde. Ndi Maishara mu Queen Mother mami w'abalongi second last born wa maama era nga ngenda kuba nga nkulaga ebintu bino engeri gye byatandikamu omukolo engeri gye gwatambulamu netubanga tunyumirwa omukolo engeri gye gwatambulamu mu ngeri yonna nga era we nakusuubiza nti nja kuba nkulagira ddala okukyala kuno nkulage okwanjula n'embaga naye tugende mu party 2 ey'omwami Matovu Abdul omusajja enjasa biggo. Yes, tujja kubanga tugifundikira naye nga nkusaba usubscribing ku channel yange eno abantu abambadde nga balowooza abambadde balowooza nti ebintu bino biyinza okuba nga si bituufu nga byewuunyisa buli akiwulira nga ayuwa olutuko ng'akankana. Bakwano bange baganda bange nze nali najugumira dda ebikompola byankubakuba dda entalo nazirwanarwana dda naye munnange Mukama nga nnyambye nga nina engeri gyesobola okwegumyamu. Kino kyabadde too much ate nekitambula nnyo sinze nasooka okiraga kyatuuka ne kigenda ku mikutu mingi nnyo byatandikira ku TikTok abantu babifaananyi byange abantu bankubira amasimu nagenda okulaba ne ngamba why not, it's not my fault kangende nkole ki mbeere nga ntangaza oba nga njogera ekituufu ekiriwo. Program ogenda kubanga ogiraba tugenda kubanga tulaba step by step. Mwami Matovu Abdul yaliwo nnyo okukyala kuno nga kugenda maaso. Mwana mulenzi wuma lukikaye abasinga mu mumanyiriza we mwogerako mwana mulenzi yagezi nagamba olunaku olwaleero bannange ennaku z'omwezi 13 njagala ngendeko ewasenga njagala mwandabye ekyama njagala mwabiza kyama mugambe nti eriyo omuwala gwe bayita FATIE njagala akole ki njagala mwanjula naye nga bulijjo bibeera nti osooka gendako ewasenga n'okola otya n'oyasa ekyama ati nno olwaleero ndi biti bibiri. Olwaleero nze presenter wa Unveil ate ng'era nze ssenga w'omukolo kino ekintu bannange neetaze ate enokolo wasenga ate nezija nekola program kwegamba ekintu kigenda kubanga kitambula maridadi sana naye nga munnange nga bw'okimanyi nti program Unveil olina okulaga ekikuli ku mutima n'oyatula nti munnange omuntu gundi nkwagala nkwetaaga abantu abamu obisa mukamooli ye mwami Muwala agambye nino gende wasenga mugambe senga nina ekinumya omutima nakyo njagala okwabya nakyo njagala okwatula olunaku olwaleero agambye ngenda kwatula nange ne ngamba nze ani agaana munnange nkwaniriza era kati nga bibaga ndi biti bibiri bengi ati ngendako eri wasenga ate nemala nekumawo mu program era nga olwaleero tuli wano mu maka gange omwana wagambye ngenda okwanveiringira ensonga eno ndabe nti nno ntwala FATIE tupa ku program Unveil olinange Maishara mu Queen Mother tukomawo. Ennaku z'omwezi 13 nga bwe mbagambye mwami Muwala yatambula n'ajja ku kyalo kyaffe mu maka gaffe ne mwami Matovu Abdul era bajjanga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa November 2021 era bajja abantu baali batono basaamusaamu mugatte twalinga abantu nga 25 abamu bayingira mu nju abantu basobola osigala wabweru nga bankwasaganyizaako engeri gye tulina okuteekateekeramu abagenyi baffe. Baatukira mu budde mwami yatukira mu budde ddala ng'era bwe tumanyiddwa nti mwami ono muntu w'amawulire tukwata nnyo obudde kuba sijja kwejjamu nti Muwala yatuuka essaawa ze yaragaanya mu butuufu teyazisukka. Mukama yamuyamba era ne kukyala essaawa ze teyazisukka nga bujja okubira mu maaso awo. Muwala baatuuka ne bannyina n'omwogezi we yali alina okuba nga amwogererako ne tutuuka bulungi nnyo ne tubaaniriza era bwe baatuukira yali time ya kusaala bwe tutyo ne tufuna esitwala ne tugisaala bulungi nnyo era ne tugimaliriza.
ensonga bwetyo shekhe nga mwakatuuka Allah abalese ebiseera byennyini bye tumutendererezaamu ebya salati buhuli era nja kubasaba abatali kulonzalonza sooke tutendereze omutonzi ate tubeere nga tumwanjulira n'ensonga zaffaawo nga tetunabazanjulira muntu yenna oba oliawe tuzikwasa tabaraka wataala oyo mbadil ahwal ejja kyusa embeera yandibadde ekaluba omwana mulenzi akakkane inshallah kasitoteka ekyenyi wansi ensonga zonna zibeera alhamdulillah abakyo shekhe wange jasaba mukkirize tudde obuuyi buno tubeere nga tuyimirizaawo eswala inshallah olwekyo nyongera okwebaza imaamu wange ssebo tukulembeddde muswala twebaza bakhatibu olwo imaamu anyirako eswala z'abantu bonna wabula ebintu byewuunyisa kuba twategeka omukolo guno nga mwami Matovu Abudu ne FATIE bo nga baali batadde ekyama era nsuubira obanga olaba vidiyo eyo obanga okigenderedde obulungi abantu bano BIRI baalina okwebwalabwala okwenja okussa ne maama kuba ye maama yasigala mu kisenge yagamba tajja kulabikako mu ddiiro ate nga kituufu kuba okukyala maama tabeerawo naye netegeeza obulungi omukolo guno okwebwalabwala kw'abantu bano ababiri ko kwaliwo bayita babadiru aya Allah Umar soka wetegereze saidi kusinkana mukadde waffe abanene gye bali akati ate Nabi Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yalaba munyenye nga zizze yatya n'agamba kati ono yalabika ye Katonda kuba munyenye z'amaanyi tazirabangako bwe zaabula n'agamba naye kale ate abaliawo yalaba mwezi n'agamba naye ono kati ye Katonda kuba ono asinga ne bwe yabula naga si ono kati ate ne wajja enjuba idha jaa ash-shams ate kakati oba okyalaba omunyenye alhamdulillah kituufu ddala twesiimye okusanga ab'eddembe alhamdulillah nyinimu esebo alhamdulillah ekyo bagagga n'abagagga bagakireke nafe okusanga ddati alhamdulillah chairman tusiimye okusanga awo nange abeera chairman naffenna wano inshaallah ono mukadde wange nga banene bokka bolina twesiimye okusanga sebo wabiyedda shekh Umaru kale sebo alhamdulillah toyanza nteekateeka alhamdulillah ensonga lwaki ndi ku nnyinimu mukadde wange oba ensonga y'ekipande kiri kyewalabye nti kirina ensonga zaakyo saawa kimba nzitottolo zimanyaamenya tozimenya amakulu gaazo olabyo zimenyaamenya nozimenya amakulu gaazo negafa n'okufa kakati tendereza abazungu abasajja bakola ebintu kati ali abakwata muzimu gwo golodi bamusiiyo emizimu agiteekawa wakwata gino wakwata gino ate nze nadde musuubira kukwata gyewe naye kino kakitegeeze talinayo weekend eri kakati mu bufunzo oyo gwe bayita omukwasi w'ebiteega alhamdulillah negijja alhamdulillah njakusaba okkirize ena tabeera mukyala alhamdulillah okusaba okkirize taata oyo alhamdulillah lwaki nkutwala ejjinja ng'ate ogenda Uganda kikulu nnyo kakuteekerimu obusega wali kituufu weeyiye kikulu ddala omulabi
enakutotolero ojja kwengera okumira Allah. nja kusaba taata Ssebusenga Takbir. Ababiri mushoke mukube ku ngalo. oyo Esebo. asooka abanna musizeeko Alhamdulillah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Senga kali nyabo tubanono beyita basebo beyita banyabo kye bagamba babatamu bawudde okwangulwa yababuuza esebo okutya era nyabo bulungi nyabo musiyata. Alhamdulillah tuze twagala alhamdulillah tusimidde ddala Senga kakkirizo balamusaako era nange nja kwegatta ku ttiimu y'abagagga kuwagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olwekyo nyongera okwebaza imaamu wange Ssebo tusadde nammwe kitegeeza yemmwe abatuufu baganda baffe busiraamu Abasala kati ebirala byonna tulabiraba gye tunaalaga mu maaso naye saba ntwale omukisa guno okubeera nga nze nganzi nakwanjulira abakadde bange bano bentudde nabo wano era obalaba bo baawukanye mu kyambalo tibo lwabunkenke ebyabwe tebitonyewamu masanda kikulu ddala webayita babadiru era mudduwaawo kitegeera tulakigaana nsakukirize mukadde wange oyo nyinimu Allah Umar soka wetegereze saidi kusinkana mukadde waffe nakulabye nentya nga shekhe nganyiridde nnyo abanene gye bali akati ate Nabi Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yalaba munyenye nga zizze yatya n'agamba kati ono yalabika ye Katonda kuba munyenye z'amaanyi tazirabangako bwe zaabula n'agamba naye kale ate abalyawo yalaba mwezi n'agamba naye ono kati ye Katonda kuba ono asinga ne bwe yabula naga si ono kati ate ne wajja enjuba idha jaa ash-shams ate kakati oba okyalaba omunyenye nasubira sibadde mbasembayo bamba wakati oba mbasoose oyo mukadde waffe alhamdulillah era ngaomulaba era musajja baddembe kituufu ddala twesiimye okusanga ab'eddembe era nono mukadde wange alhamdulillah tugambye oli ani nyinimu esebo ono mukadde wange alhamdulillah ekyo bagamba bagagga n'abagagga neba yamukadde 10 bagakireke nafe okusanga ddati ate olaba enso kyeyamaani wa alhamdulillah chairman tusiimye okusanga awo nange abeera chairman awo namutunulewo ddala wano insha allah ono mukadde wange nga banene bokka
Kabolina Twawe kusanga sebo. wabiyeda Sheikh Umar kale sebo alhamdulillah toyanza nteekateeka alhamdulillah ensonga lwaki ndi ku nnyinimu mukadde wange oba ensonga y'ekipande kiri kyewalabye nti kirina ensonga zaakyo saawa kimba nzitottolo zimanyaamenya tozimenya amakulu gaazo olabyo zimenyaamenya nozimenya amakulu gaazo negafa n'okufa kakati sabukkirize tendereza abazungu abasajja bakola ebintu kati ali abakwata muzimu gwo golodi bamusiiyo emizimu agiteekawa wakwata gino wakwata gino ate nzeyo nadde musuubira kukwata gyowe naye kino kakitegeeze talinayo weekend eri naam kakati mu bufunzo oyo gwe bayita omukwasi w'ebiteega akwata mizimu alhamdulillah atera okubeera nekino ekiyimirirawo ekiti kiba kiririddawa nekikola negijja era alhamdulillah mu ngeri eyo nja kusaba okkirize ena tabeera mukyala alhamdulillah okusaba okkirize taata oyo alhamdulillah lwaki nkutwala ejjinja ng'ate ogenda ibanda kikulu nnyo kakuteekerimu obusega wali kituufu weeyiye kikulu ddala omulabye mulabye enakuttotolero ojja kwengwira okumira Allah. nja kusaba taata ssebo Ssenga takbir ababiri mushoke mukube ku ngalo maika wajjeko ensawo zebakuwa oyo esebo asooka abannamusizeeko alhamdulillah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Senga kale nyabo banono beyita basebo beyita banyabo ekyo bagamba babaddamu bawudde okwangibwa yababuuza esebo okutya era nyabo bulungi nnyo musiyamutya alhamdulillah tuze twagala alhamdulillah tusimidde ddala Senga kakkiriza obbalamusaako era nange nja kwegatta ku ttiimu y'abagagga kuwagala nga bw'olaba nti omugenyi yenna ng'akyadde ewaka oba omuntu ng'asoose okujja mu maka go omuntu osooka n'omuwa ku lwendo lw'amazzi ne ku mmwanyi bwentyo nange nakituukiriza era ng'omukyala Omuganda kandalaseeyo kale olupapula lumu bwe luti neweeba ayemu oba yongere kuzindali muko wange omulungi Wumalu kubanga nze siri kisazaamu Wumalu muko wange kuba ye mwami gwe nawa FATIE era nga ntegeera bulungi nnyo teri Ssenga mulala yenna yayazzeemu okugaba FATIE nga yadde kati tuwulira nti ali mu bufumbo ebwa mwami Matovu ng'emulidde Wumalu yeeyanjula mwami yakola mu mawulire era nga nange bwe nkola mu mawulire tweyanjula buli omu nasobola okutegeera munne kwegamba twasobola okukwatagana emikono gigenda mu maaso mu butuufu abantu baali basanyufu era nange nali musanyufu era ng'ebifaananyi ebyo woobiraba tutuwadde tukakasiza ddala y'omu ku bantu abalina okuyingirijana ya Allah akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd tange kkiriza nkutegeeze nti twabadde tujja ffenna tuli bagenyi mu maka gano naye waliwo ate omugenyi emirundi kumpi 2 omubedde omuzito era nga ye si mulala ye mukungu Alhaji Umaru Kikaye Dungu Alhaji ajja otyo nga tulinda Senga nga azukuzibwa omunene Alhaji Aramanzani oba Ramadani Dungu erinnya eryo Dungu bwe tubeera Kisaasintinda lyawamba ekyalo Kiramba kumpi ogenda mu Dungu zooni
yaawo bonna ne libayikiriza basebagala awo bahaji sebagala dungu sasikole kikwate eyo yonna be baami bano oba ye mukungu ono ali wano yeddira kasimba akabirongo omukungu kikaye Umaru Dungu addemu atole ku salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyabo mulungi amuzaala oba mutuzaalira kanywa birezi ye alhajati oba hajati Khadija Namala oyo muzzukulu wa Haji Jamada Katende yeddira Lugave lwandugwa lwa Katende babirya bwawoza FATIE illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Lwa Katende lwabirya bwawoza wetubakala FATIE insha Allah ebbanja lyono linaaba liwedde. Kitango omulungi kkiriza ntegeeze senga nti bano ababiri bannyinaffe bato baffe asooka wali Siryanjolesa Mbiri omukungu Aisha atole ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kitange temuli shakka mu salaamu. Andi wano ye mulongo omukungu Nakato yabadde ayagala otusaaza kade swala ajewulira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh abantu abona ayini bagasi Manji ayini baji salamu yabe bonna ayini highlight ninda salamu empango juli lanje kudisami salamu alaikum kusimye nnyo awo naye wano assalamu alaikum babede saba Allah basaasire omukungu oyo yasomako era nga kati sawa zinakola munaba mawulire yakola mass communication akolera ku NBS Salamu TV endala tero kubera programu za TV ez'okumakya ne tumulabako naffe wali mu madiiro gaffe omukungu oyo Umaru kikaye kitange era egulibwe ajoga ne wange ajja buli kumakya mulaba simanyi kyakima wange buli wamu atuula ali awo sajja wa bbeeyi. Allahumma amin. Era oyo yensonga mu maka gano tulinamu mukwano gwaffe Fatima Zahara naye amanya kasinkana kati omuwala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali Fatima omu ku mikwano gya Nabbi sallallahu alaihi wasallam era nga yakulemberako ku ddiini eno yali Umaru. Kati laba Umaru wazze ate maka ate omuli Fatima. Subhanallah, takbiri. Aisha mwe mukiwe engalo. Atabuse byonna byagala. Nayingira nasaba oluyimba lw'effumbe kuba nze ndi mukyala wa ffumbe wadde bangi mumanyi erinnya lya Nansubuga eryo erinnya libbole siri wa mmamba ndi mukyala wa ffumbe. Ensonga lwaki nina Kimuli Fatuma naye wa ffumbe. Abantu babadde batankana nga bagamba bano basenga abagule oba bano basenga abamikwano gwa maama gwa taata nedda. Mukyala wa ffumbe era y'ensonga lwaki nasaba oluyimba lw'effumbe lukubwe nga tetunnaba kutandika mikolo gino.
nga mbagambya Nansoboga lyanzibulwa mujjajja wange omukyala azaala taata wange Allah amuwummuze mirembe. Kale FATIE noleka omwami akusaana omwana omuto emyaka gyo gwe mwali nyumiddwa obulamu n'otomera ekigo kiri stopa. Katongo oli ku bunkenke nnyo. FATIE yangamba senga naye omwana gwendabye ndaba nti ndandyagadde okuba naye era nga mbadde nsaba akyakulabeko nga okiri nti mujjo temuli kkubo batuuse nezikiriza badde bandabeko naye nga simanyi kuba abantu bangi badde ne bakyala naye buli mwaba n'ensonga yebemuleezi kati mbadde nsaba okumanya ensonga ebyese mwami Senga ono ali mu bbulaaka nga byewuma
kyo yajja muwoleriza ku lunaku olwakwedda tugamba senga ngaloza oli yaze kutusengekera mukolo guno tutuuse kusenga ow'ensonga kakati munani tujja kusaba mu buufu obwo faatuma tuzaala Fatina otulage senga ng'omulaga amanya agasalika ku Fatina. Kyali ku programu yaffe ya Unveil Your Love oba yatula ng'ekigambo bwe kiri nti yatula mwana wattu Womalu yagambye nogenda ewasenga nesobola okwatula ekindi ku mutima nga bwe nabagambye nti bwe mba nkyuse mu kaseera kano ate kati ebyasinga mba mbivuddemu kati olwo ndi omuweereza wo Maishara mu Queen Mother ndi omuweereza wa Maishara mu Queen Mother mu program Unveil Your Love oba yatula era nga mu kaseera kano ndi n'omulenzi omuto agenda kubanga atunnyonnyola yasazeewo atya n'agamba nti kangende ewasenga njatule njagala omuwala gwe bayita Fatie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nesimye okusinkana se. Nange nesimye okusanga. Amanya nze Maishara mu Queen Mother. Umaru kikaye. Tuli mu programu yaffe ya Unveil Your Love oba nti yatula. Wasalawo otya n'ogamba nti kangende ndage okwagala kwange eri Fatie. Sakira ddala okwagala kwange nakutandikira nakubesingira ku ibada obufumbo ibada. So when I had that thought era bwe nalaba Fatie nansanyusa mu bintu bingi ayina eddiini otumulamu tava mu family understanding ate eli willing okulaba nti tutandika obulamu. So ekyo kyampaliriza ne ngamba I have to go. I can't wait even to visit the Senga. So chovola banzize nenkyalirako Senga olunaku olwaleero kulwa nsonga nti Fatie she deserves it. Akyetaaga ate era that is her respect and the family. So nange family yange efunye ekitiibwa lwa nsonga nzize nentuukiriza kuba ewaffe tukkiriza nti buli kimu kirina ttambulira amakubo malungi. So this is our journey.
Tulabye abavubuka bangi nga gwe kwanda bulunvu mu Capital nti bafuna abawala asobola okugamba kanfune bakwanoyo nga 2 3 tufundeko bwe tulaga oba restaurant oba ku beach na proposinga naye kati gwe lwaki endewe nga ngambye nti muyina eddiini bangi babikola kyajja kino ogamba naye FATIE yes nkwagala n'ate njagala ogendeko ewasenga kiyinza okuba nga bugambye nti eka gye kiri nogamba nalaba baba yakikola nabasanga kankikole kiveewo ekyo kya family kyali bwe kityo oba kyajja from your heart? At the first kiri mu bwongo bwange era ne mu mutima gwange lwansonga FATIE nasalawo at the first time nze okumusinkana oba okwogerezeganya twasalawo nze naye nti we have to be together so kyanjanguyira ate naye nekimwanguyira tetulina kintu kyetukola nga tetuteeseza tumala kwogeramu then netuukiriza ebyo byetwogedde. Olunaku lwamugamba nti njagala genda wasenga n'ogamba nti yes senga agenzeyo amubuulidde amawulire ago wagalinda otya okugazza kuba eriyo najja n'agamba ogambe ani iddi wa n'agamba so kiwe ekyali ng'olize FATIE okuddiza amawulire agavudde wasenga? Kituufu sebaka nakwebaka kwolwo nali ndindirira lwansonga ndamusaba n'alowooza nsaaga naye nemugamba ndi serious ate akimanyi nti when I talk about something kikituukiriza ate nga tuli wabiri so nalindirira amawulire nagenda okulaba just one day nga nziriza amawulire nti senga alebera happy ate era atwaniriza so nange kyanyongera amaanyi okulaba nti nyimukiramu ngamba neno gende wasenga. Tweyanziza nnyo tweyanzege oyo ye mwami Wumalu asazeewo okulaga omutima gwe eri ensi yonna kuba omuntu ovayo n'oyatula kitegeeza nti omaze okulaga nti ono gwendebeera naye olubeerera. Program Unveil Your Love tovaawo onkomawo. Ebbaluwa baagimpa gye nalina okutwala ewa mwannyinaze Isa Walusembi oyo nno ye taata wa FATIE anti nalina okuzzayo amawulire genzije ewasenga. Ne transport bamumpa nga nina okuntwala ewaffe e Namugongo nsobole okutuusa obubaka Wumalu bwe yali antesse. Oluvannyuma nazza obubaka ewa Wumalu ne mugamba nti babakkiriza okujja kuba yasaba okujja okukola omukolo gw'okwanjula n'embaga ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokubiri mu 2022 omwaka guno gwennyini gwe tulimu. Omukolo gwakolebwa wabula ekyennaku muwala wange yafumbayo wiikisi zaali 2 byogenda okujja ng'omanya mu maaso awo. Kyannoma kyankosa kuba ne ku mukolo gwange nzijukira ku mukolo gwa FATIE nzijukira namugamba njagala ofumbe nga bw'olabye ssengawo ow'enfumbi emyaka gino gyonna. Emyaka ekisoba mu 2 FATIE yagifuula ne zifuuka wiikisi 2. Nga bulijjo Nsibunju temuba kkubo omuntu aba akyadde nabagambye dda banywa ku lwendo lw'amazzi saakyatuuka ntusobola okuba nga tulya ekyemisana. Kale saamanya nti ekijjulo kye nali nkola nti nali nkola kya FATIE na Abdu. Kuba Abdu kyamuyambye nnyo kuba bo bwe batuuse okuwoobebwa tebaakoze kukyala tebaakoze kwanjula tebana kintu kyonna kye baakoze beegendedde abantu 6 ku Supreme ne basobola okuba nti babawoowa. Awo nno wajja kubaawo ekibuuzo kyange era nja kusaba okufuna ku munnaddiini annyannyonnyola obulungi nti omuntu gwe baagatta mu mwezi gw'okubiri omwaka gwe gumu guno bamuzzeemu bamuwooye mu mwezi gw'omwenda mu mwaka gwe gumu guno ng'ate seeka y'omu mu muzikiti gwe gumu. Awo njagala okufuna agenda okinnyonnyola obulungi era nga kyaviirako n'omwami Wumalu ogenda okuba nti ateekayo omusango okuba nti mukyala we tamutalakanga ate omuntu omulala najja ate n'amuwoowa.
Tinneera wensabira oba wengambira mwami Abdul Matovu ofunamu ekisa ku mutima nga wotaateeka ssente mu kukyala yadde okwanjula kwegamba n'otema shortcut n'oyita mu bwangu wali saasidde omwana ono omulenzi omuto bw'ati ku myaka 25 gy'ayina n'ojja omuyiikiriza gwe omwami w'emyaka 42 n'osalawo otte obufumbo bw'omwana ono akyayinza okuba nga akyasirise yadde nga yafayiringa ku musango naye munnange Katonda ye asasula wabula okumanyira kuzibu naye Abdul Matovu wamanyidde Maayi wamanyidde Womalu wamanyidde famire yange wamanyidde famire ya Womalu naye wandisaasidde omwana omuto oyo n'awaayo n'ajja n'awasa asobole okuba n'amaka ge gatambule era ng'abantu bazze mubiwulira wabula n'otagaganya kufumbawo yadde omwezi wandyekubye mu mutima kuba oyina abaana abasinga ne FATIE obukulu oyina abakyala be wafuna ze nali namanyiira era nali sikunyega n'abaana abasinga FATIE obukulu manya nti FATIE g'oyina muwala wange abeera muwala wo mu sayidi endala oyina abaana abasinga ku FATIE obukulu kirowoozeeko ng'okyali mulamu.
Bamikwano siyomba wabula mbadde njogera amazima amatuufu. Omutima asobola okwekubaganyaamu ebintu bino nabirekedde ensi y'ensonga kati lwaki ndi mugumu nannyo okuba nti anzijako interview oba agikola nja kuba nti njimutuusaako. Nja kuba nga mbaleetera wiiki ejja omukolo gw'okwanjula n'engeri gye gwatambulamu n'essanyu abantu lye balimu. Enkuba eyatukuba omukolo ogwampuuba paka lasti nsobola okulaba nti omukolo gwa muwala wange Fatuma Nakimuli gubeerawo. Ensi egenda kubajaajenga sina kyabakolera, Katonda agenda kubalamula sina kyabakolera, naye kyensaba mwewe ekitiibwa ng'abaana baffe bakyali balamu. Bwe wali point nti abaana bano bagenda kuba nga beeyita batya, bwe bulumi ng'omuzadde bwesobola okuba nti nina ku mutima biswaza Faati okoze kyamaanyi nnyo okuswaza famire yaffe, Abudu okoze kyamaanyi nnyo okuswaza famire yaffe, naye nga bwe nabagamba era nga nkikaatiriza bwe nfanga Abudu tojjanga ku bijja byange. Tolabanga ku malaalo gange gonna oba ndiba nfudde oba oli bonsoose nga bwe seetaaga kulaba malaalo go. Faati Nakimuli ebijja ebyange naawe ebyo nagamba dda twabyawula. Gwe muganda wange Yisa gwe gwe njagala onteekenga mu kabuli. Mbaagala nnyo tuseke nate wiiki ejja essaawa ze zimu. Ndi Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi. Nja kuba nga mbaleetera ekitundu ekyokubiri okutuusa bwe nnaamalayo puroguramu eno. Abantu mukakase nti emboozi eno si yakulimba si yakupanga wabula ebintu mu nsi mwebiri. Kati nammwe abanneetegekedde okunzita amaaso ensi gabataddeko ndi mumalirivu nnyo nja kufa. Yes, okutya natidde era newaka nadduseewo ndiira ku nsiko naye era mmanyi nti kijja kuggwa. Abudu obadde ngo ngamba ekintu kino kiteri kitaggwa kijja kuggwa, obadde ng'oba wasa ng'ongamba kijja kuggwa, era n'ekya Faati kijja kuggwa. Naye ate nze mwandekedde aba obulamu bwange nesobola okuba nti nkuza abaana bange.